Tutandikidde wano olunaku olwajjo Bebe Cool ngali ne mukyala we Zuwena basobodde okuba ate nga bakyaddeko ku ssomero lya Kimanya Blessed Sacrament. Nga bw'omanyi nti Bebe Cool awo ayinawo omwana era omwana oyo ali mu senior 1. Bebe Cool nga bw'omanyi ayagala nnyo endiba era be bamu ku basajja abaagaliza abaana baabwe endiba. Nga bw'omanyi nti abaana bonna ab'erikambiyo basomera masomero abiri. Aga second basomera ku Kimanya ate primary basomera ku Good Foundation. Kati abaana abo kati Bebe Cool mutabani we yabadde azze okumulambula olunaku olwajjo mu nteekateeka eyo naffe twasobodde okuba ate nga twayiseewo ko bategeezezzaako nti eyeekyasa omulasita atuuse era enteekateeka twagikutte butoola tetusobola okuba ate nga twatuusewo ne tulaba Bebe Cool enteekateeka eri etya. Yatuuseewo n'asobola okuba teyayogeddeko n'abasomesa era n'asomesa n'alabako ne ku baana ab'enjawulo n'ayogerako nabo n'abasuubiza nti omulundi ogujja wajja kubeerawo okunyumyamu n'abaana bano. Era enteekateeka yabadde bweti Bebe Cool yasobodde okuba ate. Thank you so much, Father. First and foremost, I thank God that we are alive. Second of all, I want to thank you and the administration for accepting to have my son and of course all the other children. I also want to thank you for receiving us. I didn't know what the trouble I come with, of course, but I'm happy that the school is so beautiful and humble. As a parent, I'm proud of the results. I knew Kimanya before my son coming, and I'm now also proud that Kimanya is being represented education-wise and sports-wise, but I also pledge to be a very responsible parent and able to do what that is required of me at a specific time. I will when need come, I will come back and have a chat with the students and inspire them and also make them feel that they can get to the greater heights of kale ye Bebe Cool awo ng'atunnyonnyola ku mbeera yonna nga yasobodde okuba ate ng'etambula. Father Nkonge akulira essomero lya BSK. They promised to come back and meet us and talk with our learners to motivate them to be as powerful as they are and probably even be more powerful than what they have been able to achieve. We are so grateful that you spared time to come and pass by here, see where your son studies from and interact with us. We hope this short time we've interacted together will lead to a lot of fruits. I want to wish you safe journey. Kale yembeera bwe yatambudde olunaku olwajjo wali ku ssomero lya BSK nga Father Kizito Nkonge Enswa omukulu w'essomero ayaniriza Bebe Cool nga z'okulambula ku mutabani we ng'ali mu tiimu Academy ya Erikambio y'omu kubasambiramu era budde bonna mu mulinde. Bannanga abaana ba Erikambio olunaku olwayo bakomyewo abamu ku under 17 abali mu tiimu y'eggwanga bakomyewo olunaku olwaleero. Nga bw'omanyi BSK inamu abaana Torachi Walugo bayita James Boogero oyo era bamulabyeko Yisima Hamuza bonna era enteekateeka atambudde bulungi nnyo. Master Warakira Richard era nga tukola naye y'omu ku basomesa ku Kimanya BSK era nga mutano wa Bebe Cool naye amusomesa asomesa literature Luzungu yatubuulidde nga bwe kyabadde era. Olunaku lwajjo twabadde awo manyi kati abaana bali mu mbeera ya bibuuzo. Twabadde awo nga tukola bibuuzo twagenza okulaba nga omu ku bazadde baffe amanyiddwa nga Bebe Cool ajja ku ssomero naye ng'ekyamuleese kujja kukyalira ku mutabani we kubanga mutabani we asomera ku Blessed Sacrament SS Kimanya. Ali mu senior 1. Bamuyita Sali naye bamuyita Sali naye nga kyenyiza okumwogerako kubanga nange kennyini musomesa. Mwana omwetowaze kizibu nnyo n'okutegeera nti nno mwana wa sereebo oba omulabye naye nga yazze n'atukyalirako ku ssomero naye nga agize kukyalira mutabani we. Bwe yamaze okumulaba ng'amaze n'okusinkana omukulu w'essomero Father Nkonge nasinkanako ku staff members ababaddewo
n'abayizi abalala abatonotono ababaddewo era ne wabaawo okwogereziganya n'okunyumyamu okwabaddewo ate n'atusuubiza nti nno ajja kudda ng'omuzadde ayogereko eri abayizi n'okwongera okubazzaamu amaanyi okusoma ennyo n'okwongera okulaba nti no bakuza ebitone byabwe. Kale era agamba nti kyabadde kyanjawulo nnyo bangi badde beebuuza Bebe Cool okujja okukyalira omwana omuntu n'amanya Bebe Cool kirasi wanjawulo nnyo kubanga muyimbi omu ku bayimbi abasatu be tulina mu ggwanga abakyakwatidde akati. Bangi nnyo Bebe Cool bamulaba ku nnyimba tebamulabangako bakyegomba era Master Olakira agamba atya ekyamazima nga bwe bagamba nti nno ekibala kye bayita apple kizibu nnyo okugwa ewala n'omuti kwe kibeera. Bebe Cool nga ye omuzadde tuyinza ogasi wa bulijjo nti wanjawulo nga serebu nti amanyikiddwa era nga abamu nnyimba ze baziwuliriza naye baadde tebamulabangako staff n'abayizi ate nga abamu babadde babuusabuusa nti ddala Bebe Cool muzadde ekimanya ku Blessed Sacrament. Kati ekyo ekyenjawulo yazze nakyo mu community ya Kimanya nti yazze ng'omuzadde naye ate omuzadde atali wa bulijjo omuzadde serebu amanyikiddwa mu Uganda ate n'ensi yonna munaddamu kisaawe ky'ebyokuyimba. Bangi babadde beegomba okumulabako ate n'okukakasa nti ddala muzadde ekimu. Kale ye mbeera bwe yabadde ku BSK ku baana b'erikambyo Bebe Cool twadde twogerako naye agamba nti mutabani we mu kutandikira ddala yali asomera yali mu Kampala nga tatambula ngendo nnene naye weyegatta ku erikambyo asobodde okuba ate nga avuddemu ekyejo ekyo olw'ensonga batambulira ddala okuva eri mu maka gye babeera paka ku ssomero nti olugendo kati omwana ekyejo kyamuweddeko. Masawalakira asembayo ng'atugamba ekyamazima kiri nti abakulu bano aba akademi ey'erikambyo abayizi baabwe bonna abali mu secondary school babasomeseza Kimanya ku Blessed Sacrament. Ate okusinzira ku kyennategeddeko nti n'abayizi abali mu erikambyo nga ba primary basomera ku Good Foundation. Kakati kijja nti nno mutabani wa mukulu Bebe Cool ali mu senior 1 ate ali mu erikambyo kakitegeeza nti butereevu aba alina kusomera Kimanya. Kale yembeera bwe yabadde bwetyo abadde beebuuza nti Bebe Cool ki ekyamuleese omupiira gwe gwasobola okuba atenge gumuleeta paka ene Masaka mu nteekateeka eyo. Olunaku olwayo bakomyewo era nengeddeko ebifaananyi nga Reverend Father Nkonge akulira essomero lya BSK nga banonya abaana ku kisaawe Entebbe bawerekeddeko paka ku Serena Hotel bafunidde ekyemisana era bali mu kkubo ssaawa nga 9 live bagenda kubeera awo mu Nnyendo convoy wezigenda okuba ate nga zibanona paka ku maka g'erikambyo olunaku olwaleero naye ng'embeera yeebwe yabadde Bebe Cool nga azze okulambula ku ssomero lya Kimanya mu nteekateeka eyo erikambyo. Ngenda kubuuza ku Dennis atubulire ku Nationals erikambyo banaagireeta oba